Alright, olwaleero Walukaga Mathias oluvudde mu kkooti gye yali yawawaabira akakiiko k'ebyokulonda bw'ati bw'ategeezezza bannayuganda ku kiki kyagenda okubangazzaako oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okumuwanduukulula mu lwokaano. Walukaga yatwala akakiiko k'ebyokulonda mu kkooti era ekkooti oluwedde olunaku olwaleero kye kino kyagambye bannayuganda. Ensonga lwaki nina ba lawyers, ensonga lwaki nina kwogera bitano. Bye nalyogedde ba lawyers babyogedde ate olwo nze kye nnina okukola kubawa ebiragiro tukole kino tuddeko kino ebikwatagana n'amateeka ebali competent n'ebyo kati tulinda ennaku z'omwezi 22 tulinda ruling tusuubira nti nno Mukama agenda kussaamu omukisa era tubeere balungi. What I would say, it has been aired out by my lawyers. The reason why I pay lawyers to represent me when it comes to things to law. So I would have said much to my lawyer. I told you this is what we think. I instructed them to appeal what they did diligently, and we are waiting for the ruling on the 22nd. And we are very sure that we are going to do the ruling. Kyako nga waliwo akantu konna kemulowooza muganda wange tuli ku mukolo omulala toleeta buti mu bbaala mwana gwe kyebagenda kubawa budde kwanukula submission zaabo temukyeraliikiriddeemu kiyinza waliwo ennono y'amateeka egamba nti oyo ali mu musango talina ate kukulula bigere ate agende ku bisukka ku ebyo bye yaleeta mu kooti. Bw'oba wawaaba ng'okaayanira kibanja ate totuuka wakatikati n'ogamba nti naye n'omukyala yamutwalirako. Tusuubira nti bannaffe bajja kukuuma ennono eyo babeere ng'ebyo bye tuleese byebyo bye baddamu. Kyokka ate era mu ngeri y'emu singa basukka we balina okukuma ne tuzuula ng'ekyo kye baleese kiyinza okukosa omuntu waffe. Munnanga amateeka gano nga tuddamu nga tugattaganjula nga tudduka mangu ew'omulamuzi nti bano basusse we balina okukoma. Naye atusuubizza n'agamba nti singa oli anadduka n'ayita ewaabwe nja kumugolola ettumba ebyo sijja bifaako by'anaaba aleese nja bisuula mu kasero. Ekyo kye kituleetedde obutaba nakweraliikirira. Ye nga lwaki tweraliikirira nga twaleeta ensonga zonna ennywevu mu buwandiike ne tuziteeka mu kkooti. Tusuubira nti omulamuzi oyo ajja kukola bwenkanya ng'era kaakano bw'abadde akoze bw'atandise okuwulira ensonga yaffe mu bwangu. Ekyo nakyo tukijaguze. Omanyi abantu b'ensi eno baagala nnyo okutereka essanyu lyabwe mbuba n'ajaguza oluvannyuma. So nga ate buli lunaku lw'oliwo ng'oli mulamu jaguza ekyo ky'oba otuuseeko. You will not be given more time for doing that and responding to the submissions of the respondents. Will this affect you anyway? We are not worried at all because we are guided by principles of law. One of such principles is to the effect that a party is not allowed to go beyond the pleadings on court record. So I believe our colleagues, our land friends for the respondents will not cross the bar. They will be within. The pleadings will be on the record, and it's that the pleadings on the record which will guide us in the course of making our submissions. Bebyo banange mwebale ngina kwogerako n'abalonzi.
abalonzi tugenda kwogerako n'abalonzi batuwa ekibayo. Lindako nange mukole omulonzi. Lindamu katono. kansala kyegata omusanso ndi musanyufu nnyo olunaku lwa leero tukedde wano ku kkooti omulamuzi nga bwe yatugambye naye tuvuddeyo nga tulina akamwenyumwenyu wansonga omusango gwa byakulonda abamu badde balowooza nti tuyinza okufuna ensala nga n'okulonda kuwedde n'omulamuzi atukakasizza nti ennaku z'omwezi 22 ajja genda ku faamu ye nga mulimu akumalirizza nangenyawo kiri ekigambibwa nti justice delayed, justice denied. So atusuubiza tuwa obwenkanya mu kaseera ak'okumpi era ffe ng'abalonzi ba Busiro East tuli basanyufu nnyo olw'ekyo kino gye tutuuseeko omulamuzi okutusuubiza nti omusango agenda kuggyawo obudde bukyali. Mwebale gye mwebalire. Ku ground eyo kiri kitya? Of course ground yayogera dda. Ground yayogera dda Kyagulanyi kasita kwata nakuwa manvuuli ebisigadde byekola byokka era bannabusiro East balina ennyota y'amaanyi eya kandidate waabwe okulaba nga adda kuki gadda ku ballot. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekisookera ddala ekisookera ddala ekisookera ddala ebikunembe bitembeeta nannyini mwatabeerawo era bangi mwatandise obbalaba nga bagamba bagenda kudda mu kifo kya Walukagga munange n'abamu nga bammibwa ne kaati Walukagga n'abasinga. Fega National Unity Platform ekibiina kyenzikiririzaamu kikkiririza amaanyi g'abantu yonna gye tulagagalaga nti Mathias Walukagga ye mbaka Parliament wa Busiro East era njagamba abo bonna abali eyo abegwanyiza basooke banuune ku vvu kubanga n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lw'eggulo yakitaanyiza n'akakasa nti Mathias Walukagga ye mbaka Parliament ate nga musajja muyivu. Tekiriiko nti omuntu asomye mu budde ki omuntu abantu abasinga era njagala message eno njibawo bangi baali bagagundi lwaki teyasomanga muto obusobozi tebwaliwo. Walukagga bw'aba yasobola okwekubiriza n'addayo n'asoma era ng'agenda nakutikkirwa ku St. Lawrence University. Bannayuganda abantu ba Busiro East bonna bakimanyi nti Mathias Walukagga ye mbaka Parliament wa Busiro East. Nja kwebaza omulamuzi olunaku olwaleero agezezzaako okufuuza ku budde kubanga obudde tewali era tusaba omulamuzi kubanga Electoral Commission yewe obuyinza bwetayina. First of all yasooka negamba we have nominated nemunominatinga neraga ensi kiraga nti tebakebera mu ebyo bye banominatinga ne akakiiko akeibu